Ate cho ekitongole ekyomusalaba omumyufu mu Uganda Uganda Red Cross kisabye gavumenti ya kuno okwakwatizaako okusobola okulaba nga balwanyisa ebibamba n'ebigwa bitalaze. Era wano minisita omubeezi w'ebigwa bitalaze Esther Anyakon wasinzidde n'akinoganya nti alipoota efulumiziddwa ekitongole kino nnaku olwaleero ebolese nti gavumenti ekyalina okusoomooza kw'amaanyi. With that signature, I can conclude and launched. Ekitongole kya Uganda Red Cross Society kisabye gavumenti n'ebitongole ebirala ebidduukirize okuvaayo bakikwasizeeko okulaba nga bongera amaanyi mu kulwanyisa ebibamba ko n'ebigwa bitalaze. We can do more and better than we have done by being more prepared. Babadde ayogerako eri bannamawulire mu kutongoza alipoota ekwata ku ngeri y'okulwanyisa ebibamba ko n'ebigwa bitalaze ey'omwaka 2022 ku ofiisi za Ssaabaminisita mu Kampala. Robert Kwesiga, Secretary General w'ekitongole kya Uganda Red Cross Society, ategeezezza nga bubeetaaga obuwumbi 40 okuddukanya emirimu egikwata ku bibamba n'ebigwa bitalaze. Ono ayongeddeko nti omwaka guno nga bwe gutuuse mu makkati baakafunako obuwumbi 10 bwokka nga n'olwekyo beetaaga okudduukirirwa. Billions ana katawo turi omwaka guru wakati twakafuna billions nga 10 baraba gapi cyari nene waro government kubanga iri nawo responsibility yo development partners chora batwayise wano aba embassy bakitege tuyitaba international organizations kubanga zimuzire na mandate yo benye nga UN agencies. Ate ye Minisita omubeezi avunanyizibwa ku bibamba n'ebigwa bitalaze Esther Nyakon akinogaanyiza nti bonga gavumenti alipoota eno ebalaze nti balina okusoomoozebwa kw'amaanyi mu kunoonya ensimbi okukwasizaako ekitongole kino. The short term is okulaba nti abantu bavaayo kati guno mwezi ogw'omukaaga tugenda kubeera n'enkuba nnyingi era tusabanya abantu abali mu nsozi abali mu mataba abali okumpi n'amazzi gye gasala baveeyo. Eyo kwigamba preparing abantu bafe baveyo n'ekirala bagende ku masomero kubanga office of the prime minister sobola kuba banga babaye ku kamere oba ku machurches nga kati enkuba nga yeyongedde mu kifo ky'okufiira mu mataba g'amazzi. Ku ekitongole ky'ebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinza yafeesi ategeezezza nti bonga minisitule y'ebyobulamu balina okukwataganira awamu n'ebitongole muri Red Cross ko n'abakulu b'ennono okulaba nga bayambako mu kulwanyisa ebibamba. Buli kibambula ekibaawo naffe ekitongole ky'ebyobulamu kitukwatako era kitukakatako okutegeka nti naffe tubeera ba responder kugeza nti olumu tumanyi n'okumanya nti abantu baba batambula mu bangi nga bwe tugamba kati abantu bajja na mugongo fe tuli kubwerindaala kubanga wabaawo ebibambula ebiyinza okugwa ku luguudo abantu bayinza okugwamu ekirwadde nga baakatuuka ebyo nabyo ebibambulira bye twetegekera ng'abeebyobulamu. Dr. Jenny Ruth Acheng ku lwa Ssaabaminisita Robina Nabbanja nga yabadde omugenyi omukulu yeebazizza nnyo ekitongole kino era n'asuubiza nti gavumenti yakubakwasizaako mu buli ngeri yonna. The government is committed to continue working with the Uganda Red Cross Society interventions aimed at enhancing our preparedness in response to disasters. I call upon the development partners to support the Uganda Red Cross Society to continue delivering life-saving services. Ndagile Elizabeth, Sauti TV, Omunyo.